Kati ejjudde eweddeeyo wano Anwar yabulawo ani Anwar friend Anwar yabulawo atubeera complete kati kadi z'Embaga tawulidde mbuuza nanyisa okutambula kadi yes Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Finally okomyewo ku butaka. Akomyewo. Kulikayo. Buddeyo naye ate era siruddeyo nnyo kubanga myezi 7. Fuluma bwenzija. Flight ebadde nnungi lako ebadde delayed a bit but alhamdulillah tutuse. Olugendo lubadde lutya komune bungamba ate nti obadde toluddeeyo obanga tubaffe tulabanga abadde alimbye. Olugendo telubadde lubi naye ate lweyongedde okulungiwa kubanga omulungi wange buno wali wanene. Owaayi obadde ojja bw'ofuluma tubuulire luli wali ofulumye ng'ogenze kukola ki era okomyewo okukola ki? Nali nfulumye nga ngenze kukola kwetegekera mukolo era abaali balowooza nti wano tujja kutuukawo. Here we are. Baswazi. With time always tell. Sheeyo omuntu ayinza okwebuuza n'agamba ebbanga ly'omaze South. Hajji obadde omumesingako ki? Hajji njogera naye buli second, I think, yeah. Buli second twogera. So we don't miss each other. Baali bagamba Sheeyo agenze naye talidda okomyewo. Bakyayogera bingi naye byonna bajja bimira. Ntuuse nyingidde. Ozze n'engoye ez'emikolo zze nazo oba ogenda kumala byonna ensawo ziriwo bazitutte drivers tutte ensawo tuzirese ebintu byonna tuzze nabyo byonna n'engoye ez'emikolo byonna ogenda kumala beno amate omala oddeyo kima engoye ezo era bwe manzirayo nzirayo naye. Hajji Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. She is back. How Yeah, do you feel? I feel good, of course. Put up lunch. Kiki obadde omisinga ku Sheeyo? Byonna. Nga ki? Byonna. Kale ki? Of course, nga omissinga omuntu ogweyagala, nga omissinga omwami wo. Family teba complete nga temuli mwami. Kijukiza okugambako nti munnaye omwami agenze alidda. Wakimbuuza n'ongamba nti naye okakasa omwami anadda. Kati ndowooza okakasizza. Akomyewo. Ya inshallah nga 25 kwe kwanjula 18 lwe twambala ekiteeteeyi kyaffe ekiriko solar panel ne wifi ne Google. Wanje baba Sheeyo kati munnaye kati tusuubire nti omukolo gojjiddeko officially. Nzijidde ku mukolo officially. Gwe wali kuddayo ddi? Wendi lwakuba nti emirimu ati nkyatereza mirimu nkolera eno n'eri naye nga wendi wonna. Ebbanga ly'omaze nga biki by'obadde omisinga ng'omwami munnaye alina omukyala we Uganda? Home is home, family, mostly my wife. Naye nga I always talk to her. Yeah, so bamugumu gyendi. Sina kye naliikirayo. Okozze n'omutima gumu kugamba. Mbeeranga n'omutima gumu. Hajji sina kye mweraliikirirako. Nze ninze kulaba ku kiteeteeyi ekyo. Bane dokita wange kati mugambe kindeke ki. Byonna biri kyenjagala mumanye. Byonna biri Hajjati. Era buli musajja ali wabweru nkiddamu okubajjukiza buli muntu yandifunyeyo Dr. Kuluwe. Nakabagamba ne luli era kati Dr. Kulu inginiya yamulina. Inginiya ayingidde. Inginiya ku doctor. Wanje.
ne mutuleke bannange mutuleke ekiddako mikolo mikolo gyokka Sheikh akomyewo buli kimu kigenda kubanga kiddamu ng'omwami omukyala ayina abadde asuba omwami we tusuubire each and everything kigenda kuba kidda kiri ku muzungu wekityo exactly nenga tulaze essanyu obadde agala nkole ntya okay aja Sheikh asuubire kikakomyewo ng'omuntu yenna abadde asuba omwagalwa bannange mubibuuze senga mubibuuze byo senga ebyo babikubuuze ni bannange nga temutuweeza leka tutambuleko wama injini ejani tugende okitegeera kamunyweze Teriayinza kuntwala ku Hajji. Wangi kati aja timunnaye omufunye onaze omulabye kati munnaye tugambe kiki omuntu like omusuubizaayo bw'oŋŋamba nti mufunye naakamufuna otegeeza ki ebbanga ly'obadde omaze munenga tomulaba omufunye bano nabasobola baveeko Hajji nze amulina kuva dda baveeko bano wange asuubireyo kapya ki kozeemu okulabako buli omutegekeddeyo bannange kiseera tuba n'ebipya nze ne Hajji omukwano gukula abukuzi buli ssaawa tubanga abeera byejjo kabadde kagenderere okubeera nga Hajji omulumya okutuuka ku mbeera ey'okubanga n'akasimu akatunulako bannange ennyonyi edireyinzeemuko kati edireyinzeemu ennyonyi tubiteekemuli edireyinzeemu yebitefe tubiteekemu Hajji ogambye tubadde family tebadde complete kati ejjudde eweddeyo ejjudde wano Anwar yabulawo ani Anwar Prince Anwar yabulawo nga tubeera complete kati z'Embaga tawulidde mbuuza alanyisa okutambula kaadi yes kati atalina kaadi akula atya ate owulira nga yeesunga okubeegattako kubajagaluzaako ku myaka 40 temuddako awo ayagala okubaja